nali ntandika ano ne mbagamba nti olutalo we luba lutandika luli ebiti darling nga tewali wunyi naye we lweyongerayo kati tempa zirinnya. America we bakubye refineries za Iran nayo nega nti kakati n'amafuta kise legitimate target nago gajja kuba gakubwa mu mawanga ag'enjawulo amatereke kuba bambi bakubye Iran bagikubye bubi nnyo amaterekerawo era abantu abadde mu katundu awo Tehran ne wabadde amatereke obudde obw'ekiro bwabadde nga misana okwaka nga gwaka ago mafuta Saya yayongerako n'agamba obudde bwakya enkuba n'etonnya ng'olaba oyiro yatonnya kamafuta ge gayiika olw'okuba nti omukka omungi gwogenda mu bbanga ne gukondesinga kaakati wabeerawo embeera ng'ey'enkuba enkuba egenda okutonya amatonda ago gabeera so enkuba eyo yatonnyako n'ettololo wano ne Busiyaawo abantu bagenda okulembeka ng'amazzi gonna maddugavu ne tugezaako okunoonyeza ekizibu kyavaawa kyalibanga factories ez'e Kenya awo ezimu eziriwo naddala ez'ebikajjo ziyinza okuba zipolluting ennyo so enkuba eyo etera okutonnya singa wabeerawo pollution naye ng'ebyo byonna byava ku kikukuba ki mu mafuta ago bagikuba bubi anti America olw'okuba nti n'obwengula bwa Iran yabudominatinga ekyo tetusobola kukigaana obwengula bwa Iran America yeeyagalirayo ne Isreal naye era ekyabantu kyembagamba nti n'okudominatinga obwengula tekitegeeza kuwangula. America yadominatinga obwengula Vietnam ng'ekola buli kyeyagala ne batuuka n'okuleeta General Westmoreland afuuyire ebibira byonna mu Vietnam bikale. Omanyi Vietnam bali mu tropics. Tropics ge mawanga agali degrees around equator balinga wolaba eno ewaffe ebibira byayo biringa wolaba mabira agakoola ganene biwanvu wane bikola canopies ne wabeerawo emiti emikulu egisooka waggulu egiddako mu makati ne wansi kaakati byebibira kati Vietnam mwe bayitanga ne bagenda Laos Cambodia ne bafuna emmundu ne bajja batawaanya America kobo katufuuyire ebibira byonna bikale katubikaze tubenga tulabe tukuba ennyonyi ne zijja ne zipikisa ebyo ne bikala yabifuuyira yellow red baba abafuuyira yellow eddagala baali bayita Agent Orange eddagala kampuni ya Monsanto ye yalikola ne bafuuyira ebibira byonna ne bikala kaba Vietnam kale oba mufuuyidde ebibira katudde wansi mikwesese tunnels nga tano eva wano neetuuka e Masindi nga egira kilomita 2.5 boda awo sinagenda afuna ebyokulwanyisa ne babiyisa mu ttano ne bafuna obusajja bulinga ganja Vietnam era butono era kyokola bwatawanya nnyo Abamerika okubujjayo mu gunda operation ey'okujja bajja mu ttano nga bafuna bwana buto myaka 18 kweyongera bwe baali ku lutinga mu magye pistol kikiyingira mu ttano ezo osaguleyo aba Vietnam naye ennaku yali mu ttano eyo nga aba Vietnam batono waayita Omumerika tajjayo bulungi waabajjayo bagira obeera okutamibwa oti waggulu nga baataddeyo omusota bagiteekangayo nga enswere ogera ba oyo n'afiira eyo ogera okuyaba oti nga baataddeyo ennumba bali basezise batemu aba Vietnam balya n'abantu tebalya bantu omuntu akuwa ekyo kye bayita nakyo omuntu ng'ali ewuwe ebyo bye biyigganya America mu nteeso ezisinga zeerwana nti abantu bagetinga used ku environment yaabwe ne balyoka bakulwanyisa n'okamala gwe nga buli wamu oli mugenyi nga gw'oli mugenyi omaya bwenzikirira wakoma wakisala ne yawambuka kaakati Abavietnam basimanga ttano n'olaba ennene ng'edda bweti akatono kada n'okwata mu nnene eri neetuuka ne yeesulika n'ogwa era waliyo mu Vietnam omwe yafiirayo dda yakkayo nga takyasobola na kudda so bangi baafiiranga mu nnyo naye nga baateekangamu bingi ne ze bayita bobby traps kintu kibi nnyo era okuva ku lutalo lw'e Vietnam lwe baatandika n'okubaaninga ebyuma bino ebikwata ensolo ne batega mu nnimiro byayigganya nnyo Abamerika e Vietnam ojja bwoti okubamu ekigere amagulu gonna ne gakutuka nga batega bobby traps balina nnyo bambu oba basongoza amabanda ne bagenda bakiwanika waggulu bw'olujja n'otegulwa akaguwa otambula nekijjayo kikufumita wenna nekikuyitamu wenna ezo bobby traps America yalaba kigiyitiddeko n'ebiwera baatuuka ne babiweera nti ebyuma ebyo banne baswanga almost land mine zaali kyabulabe nnyo America kindaye buli kintu kyerabanga ekitya
ekifuula nti kimenya mateeka anti basobola okukozesa UN ne balangira kibagiwanguliramu ng'egenda ekiteeka mu tteeka so n'amawanga amalanga babawa nti ebintu ebyo tubiwe mu biweere bibi nnyo so kaakati yenakyo ki environment kaakati na wano bwe tuba tuzze Iran tino abasajja bano bamanyi bulungi environment yaabwe kyovola nti na America kijja gibeerera kizibu nnyo olutalo luno okuluwangula nti gwe newoowamba obwengula abayirani bo be baditamininga olaba Vietnam we yawangulira America nga bo be baditamininga ddi lwe tulwana kyaja nga America yo tesobola baditamininga ddi lwe nwana n'aba Vietnam oleeta ennyonyi zo ne baganirayo mu ttano zine basirika nobeeraawo nezimala ne zigenda olwayo tojja kuba abantu noyita mu butawuni ng'abantu bateredde beeyagala bo be baditamininga ne bakulinda be bakufunira so kaakati ne Iran America obwengula ebulina naye Iran wootuna ku bunene bwayo ennyonyi emu ejja kuyita wano endala eyite emukono weesange ng'ebutale ejja terina eyitayo abantu tebamanyi na kumanya nti olutalo olugenda mu maaso bali mu mataali gaabwe kaakati ogatteko ensozi Iran eyina ensozi ezitagambika ensozi ezirina Iran eyina ze bayita granite rocks granite rocks olaba Isreal obuzibu bweyina lwaki bannetenyaku balina obuzibu bunene nti weosanga adversary w'amaanyi nga Iran Isreal eba n'obuzibu bunene lwaki ensozi za Isreal ezisinga za limestone na lateritic soil limestone oba wali ogenzeeko ennyakashula amabeere ga nnyina mwiru ye limestone n'enkuba emusaanuusa baziyita metamorphic rocks n'enkuba emusaanuusa so kaakati ensozi zaabwe esinga za limestone zirimu olunyonyo then n'ettaka lina lateritic soil ly'ettaka lirikola malamu ziringa ttaka lya malamu na ttooyi anti eyo ye lateritic soil nti ettaka eryo ogundi libeera walingawo wesalingira nti liba lyaluzinga minerals then eyitandika okukola amayinja ago kati ensozi zaabwe zonna si ŋŋumu era ne wotunira olusozi kwe bagamba Yesu sitaani kwe yamukemera baluyita mountain Karantania Yesu we yayimirira lukyaliyo okusinza kuba historical we baba badifayininga nti Yesu olusozi sitaani kwe yayimirira n'amulengeza awo wonna olusozi oluliwo oluwanvu lw'osobola okulengererako ewa mountain Karantania luli ludda wa Isirayiri ku luguudo oludde Jericho kilometers nga 25 okuva Jerusalem ku luguudo oludde Jericho Karantania so naye limestone ensozi zaabwe embi era olusozi Abayisirayiri lwe bakozesaako mu gundi Bakokoba rebellion baali baluyita erinnya ndyerabidde mountain eyo lwoka lwe kawanvuko gye beekweka waggulu eyo ne bamalayo ebbanga nga tebamanyi so teyina nsozi ŋŋumu kati we baba bakola bankers balina kuyiwa nkokoto ensozi ŋŋumu tezi naye Iran erina agasozi ga Zagros mountains nsozi nnene ezitagambika kaakati oli waasima eyo ttano abeerayo emirembe n'emirembe neyeekolera bikulu so kaakati gwe woosuubira nti nno tugenda kukuba tusaanyeewo plants zonna ezikola bagambye awo amanyi we bagatadde ewa bagenda kati bakuba amakolero gonna agakola kuba misayo zibafuukidde ekizibu Iran yatuuka n'emanya environment yaayo n'emanya ne adversary gwe bagenda olwana naye nti America aze maso obwengula jja buwamba kwegamba Iran yakimanya nti olunaku lwonna America baali beetegeka okumala decades singa 2 bagambye 3 kale 3 n'ekitundu awo wonna nga beetegekera lutalo America singa eri bebalumbi abasajja ne basima ensozi zaabwe eyo ne bakola trenches empukwe ez'omulembe zonna ezo nga zisobola okuwezistandinga blast eya gundi ezo misairo ez'amaanyi zibanka buster ne bazikola kaakati we baafulumyanga ebikola ebyokulwanyisa byonna nga bapaakinga eyo gye bakolera misairo ne launchers ebimotoka kwe balaunchingira byonna biri eyo zibanga galaji biri wansi mu nsozi ziri enkambu ate ensozi ku luno kye baakola bakiyita decentralization of launching systems bakiyita batya decentralization of launching system kuba obuzibu bwonna newoba ne misairo 1000 nga toyina launchers kwojja kuteeka misairo egende olutalo luba lukusaze kaakati Iran strategy yaabwe yali yakulaba nti nno baminimizinga launchers zaabwe okuzikuba kuba America awambye obwengula asobola okubeera wano ennyonyi
nerengera wano ne bombo nemanya nti missile efulumye wali katukubaawo. So wokuba launcher oba ekimotoka gamotoka gabaga nene nnyo nga olaba sino truck zaffe wano. Kati wokubaawo obeera osobola okutta ekimotoka kiri nga tekyasobola kusindikira missile osaba ekikubira ddala byonna n'okusirira ne bisirira olaba ebiraaka bye babadde babikuba kubira ddala ne bisirira n'osanga nga wasigaddewo butono obusigalidde. Kaakati kye bakola ku minimizinga launchers zaabwe ki kye bakola ti mu nsozi ezo mulimu ze tuyitanga crevices enjatika ezibeera mu nsozi oba abasoma geography tulinawo ze bayita saddles nti ensozi zibeeramu n'agakko ne zibeeramu n'agawonvu gavale. Kaakati baabasajja omwo mwe baakavinga obulungi osanga ebimotoka 6 biri omwo mwe biva ne bikusinzira okukwa nga naye mu distance we bikubidde tewali na nnyonyi n'emu olw'obunene bwa Irani. Ennyonyi kuba ennyonyi ezo zoolaba ze bakozesa reconnaissance zirina kuyambibwako bino biki refueling tanks. Ebinyonyi nesobola okuba nga zirawuna obwengula ne balaba nti wuuli akubidde wali gendawo. So kaakati abasajja baddira ne bamanya nti launchers katuziteeke mu bifo ebyenjawulo. Ekisolo katuteekeyo, erubanda tuteekeyo, mu Lwenzori siku wokabula ku boda ne Congo Lwenzori ne gundi tuteekeyo wano. Ensozi ziri omanyi abantu afaamu abataasoma geography oyogera ku nsozi bayinza okulowooza nti twogeranga bwolaba ekiswa nti kikula lumu ne kigu ziri twogera obusozi bw'emmengo bw'ekibuli twogera ku ranges eziri formed ewe zaali formed due to folding bituufu ate biba si bituufu kaakati ki ekyaziteekawo. Omujja gamba nti ne volcanicity kino twalabangako ensozi wano gundi girabonga hills e Congo nga ziwanda omuliro biba bituufu lwaki si bituufu abaana baluga maaso mabifu biboozi kati ndokubuuza biba bituufu nga lwaki si bituufu. Nze we nali ndi mu senior 6 senior 5 olusozi lw'e Congo baziyita Virunga Mountains olumu ku ranges zaalwo lwawanda omuliro. Ebizike byonna byaddukayo ne bisibira ne maka g'abantu nga nabyo byetaasa ng'olusozi lutabuse. So kuwanda omuliro kyekyo those are tectonic activities geological activities. So kati ne folding n'ebira byemu kubisuubira nti byakwa n'oluna olusozi ne luva kuno n'ogenda okutuuka kumpi Central African Republic. So kyekyazireeta formation. So geography ne batuuka ku artist theories esenye ne bagamba it might be folding earth movements. Ensozi ene zijanga zefo kati ensozi ziba nene ekitagambika. Ezo za Gross Mountains ziva ku border Irani ne zigenda ziyingira mu Armenia newa. Ndabo yogere ninda ba Uganda nga eri strategically located ng'esobola n'okuba enewenti bugama mu by'ensozi eno ku extreme inayo Lwenzori. Yes. Side eri Erigoni. We wabo tuyina Moroto waliyo mountain Moroto na Paka Kadama zonna ziri ate ensozi zeri nkakali ziyina amayinja amagumu agatagambika obuswa ne butwegeza buyinza okukiwulira era Uganda kati olaba gundira mu Rebellion eyali mu Northern Uganda bazita Gulugulu Hills abagundi abanoza abali ba resisting abakolonists bekweka mu Gulugulu Hills paka lwe baleeta mukka gwa butwa gwe gwabajjayo ne bagukubayo. Wano mu Northern Uganda kyaliko wano abantu ne bakozesa ensozi. Abantu baffe bagende basome ku kye bayita Ramogi Rebellion. Wane Uganda. Ramogi Rebellion. Kyayitirira ddala. Gulugulu Hills nga babeerayo kati so kati mulimu Nyagawundo n'ebira. Ng'ate ziri zaali natural caves tebasimansime. Naye ng'abaana beekwekeri ne bavayo ne bajja bayigganya abakolonist. Abazungu abaali batufuga ng'okuyingirayo tojja kusobola paka lwe baleeta omukka ogw'obutwa gwe nga kibayitiriddeko kyaliwo ddwa ne Uganda gwe kugambye abantu babe bagende basome Ramogi Rebellion basome ne ku gundi Gulugulu Hills balabe ekyali awo. So empuku ezo zikola nnyo kaakati Irani awo gemaanyi gayo agamu ku maanyi gayo basimbula ebimotoka ne bamanya nti tugenda kukuba ffenna nti tugenda kukuba ddi ku ssaawa 8 ogw'ekiro n'eddakiika 2 ne bafulumya kimu wano
ekyerwenzoyi ne kivaayo, ekyennapaaka ne kivaayo, ekyewa kimu byonna ne bisimbula misailo zoolekera Iran ne bimala ne biddayo. Zoolekera Isreal. Ne wesanga ng'olusimbula lumu basimbudde misailo 3 mu locations ez'enjawulo. Era nabadde ndabaawo omukyalo omu yabaddawo obujulizi ku misailo emu eyakubye mu zimu settlements ez'abantu Isreal. Omukyala ng'alajanaga abannanga obulamu buli nasite mu buli direction wavaayo misailo. Nga Iran yekuba mu era we mbadde ngenda okugambira nti kati awo wonna nga twogeddewo tulina ffe twakikazaako Iron Dome nemu abagisoma ennyo mugimanye erina gundi 3 ndowooza oba 4. Okay, kati ffe twakwata Iron Dome mwe mwakwatako kika kimu defense layer naye kati kyembuuza Iran yasobodde etya okuwaguza Iron Dome we bagamba yesinga okuba ey'omutawaana mu nsi yonna. Iron Dome abantu baffe lwakuba ebintu bino tebabibannyonnyola bulungi. Kiringa woonoogamba nti mu masomero wano mu primary teri asinga ssomero ki Nabbingo primary oba Gayaza. Ti ate ku A-level ate gundi yasinga ne ku A-level. So kaakayina defense system zino abantu baffe lwakuba tebazibannyonnyola bo ne balowooza nti nno zonna ziyitibwa Iron Dome. Isirayiri badesigninga Iron Dome lwaki yemanyikiddwa te threats ezisinga Isirayiri zebadde efuna Iron Dome yebadde yino zikolako. Iron Dome yemu ku layers eza defense systems ezikuuma eggwanga lya Isirayiri. Isirayiri balina Iron Dome nga yeekuba threats eziva mu kilometers 2. Basimbudde kilometers 2 okuyingira Isirayiri. Iron Dome yeekola etya ti okuva e Gaza omwana asimbula ekikompola ne kijjanga tekijja kulinnya waggulu, kijja kuyita wansi kigende kikube mu Isirayiri. So kaakati awo ebikompola ebivudde oba rockets ezivudde bagamba kilomita 2 okuyingira borders za Isirayiri. Awo Iron Dome yekukwatako yekuba obwo obuyita okumpi nti tebujja kulinnya waggulu nnyo mu bbanga buyita kumpimpi. Iron Dome lwaki nti no ekikompola kya Iron Dome bwe bakikuba baakikola nga tekijja kutambula kilometers 10 kugenda mu bbanga kiba kiweddemu amafuta agakivuga. So misailo weera mu kilometers 10 tekituukayo. Kisobola kubaziiza nti kigenda otuuka mu kilomita 4 kikuba eri rocket ejja kiba kikyalina amaanyi nga kigikuba. So weesukkawo kituuka amaanyi ne gakigwamu obuganga bwe baateekamu obukivuga ne bubeera nga buweddewo ne kigwa. So kaakati Iron Dome yeekola ku threats ezitandikirwako awo eziva e Lebanoni, eziva e Syria, eziva e Gaza ne West Bank. Iron Dome. So kati gye tubadde tumanye nnyo ti emirundi egisinga threat za Isirayiri zibadde zivaawa kwabo abamulinaaniddawo. Kaakati wova ku Iron Dome asajja bali badesigninga ne bateekawo ne kibayita David's Sling oba envuumuulo ya David. David's Sling yo ekuba okuva kutuuka mu kilometers nga 5 mu bbanga. Tekitegeeza gendako mu bbanga nti interceptor yaayo baagikolanga nneneko esobola okusitowalinga obuganga obuwera obugitambuza kilomita mu bbanga neekuba ekibeera kirumbye Isirayiri nga bamanyi nti neejja kukuba threat eziva Egypt ewalako okutuuka Isirayiri. So eyo ye layer ey'okubiri eya defense system. Kati awo ne bongezaako R2 ne R3. R2 ne R3 ezezi ballistic interceptor zikanywa musanyi zinterceptinga ballistic missile na cruise missiles ebinene eby'amaanyi ebiva ewala ebirinnya mu bwengula. Omanyi obwengula bwaffe tulina kinyonyako nti tulina layers nga 5 ez'obwengula. Nti waliwo esooka ye troposphere wano omuli oxygen mwe tuli ffenna kutuuka mu kilometers nga 5. Era ennyonyi zonna ziyitaabo zino helicopter eziyita kaakati ennyonyi ezigenda ewala z'Emirates zeziyita mu stratosphere zeziyita mu kilometers 6-8 mu bbanga era zeziyita waggulu ng'ebiro biraba zinagenda paka London kaakati ziba ziyita mu leya ndala ate eyaki eya atmosphere. Era okusinziira ku ugundi characteristics eno leya erimu ezaayo mwe muli omukka oxygen ate eri naye erina ezaayo. Ekika ky'omukka kyawukana
enyonyi leya ya atmosphere yes kakati atoko ne kulyoka kuddako leya endala ku troposphere ne kuddako exosphere eyo ye kilomita 5 kutuuka ku 15 ne kilomita ugimanyi ng'oyambo mu bbanga awo gwatoloza ebbanga ttono nnyo nze ndabanga wano kilomita n'obuwanvu awo ebyo bire bye bikulaga nti ebbanga likomye ekyo bakiyita leg effect effect kyekikuleeta n'olaba bbulu n'olowooza ebbanga likomye eggulu liri awo oliyingirira mu booti oba kuzimalayika katonda ali saidi wali eno bafa abaayonoona ebyo byali by'abanomads abaasooka okulagula obwengula ne balowooza nti obwengula bukomaawo nti waliyo doomu kaakati awo tosukkawo awo nogamba lababa kaakati woba tosukkawo ki asteroid ekyakuba embaala ekyali kiweza tani kyayitawa mu doomu eyo ebiyinja bikuba ensi biba biyisa bimala kugyasa so bambi bano banomads we batulanga ne balabanga eggulu erigwa bweriti ne balowooza nti waliwo ng'ekirabirwamu banomads okayina babwerere nze ndi wano ndaba awo ggulu ebyo bire kilometers ntonawo ekibikutte wano tebirina bwe bivaawoko wano ate tebirina bwe bivaawo n'olabanga ebbanga lirikiriya nga tebiriwo bitambudde ate tebivaawo naye olengera nga era yeyo space gy'oba okomako okulaba gwalabisa amaaso kati ate munyenyezo nga muziraba nena tuziraba okwo ani akulimba bibaawa wala nnyo emunye ziri wala nnyo ziri wala nnyo ekitagambika omwezi gwe gutuli okumpi gwe tulabako n'ebirala so naye nga nti okuzza wano ti misairo kati zi ballistic ziyita mu layers zino zonna zone zigenda ate ne mu mesosphere eyo wetulaba ebizungizi ekiro n'olaba akazungizi nga katambula ebyo bye biyita mu mesosphere kilometers 4 okweyongerayo era ebizungizi biva wala bibeera wano mbama bibanga mmonyenye biba kumpi ate nnyo bibeera mu kilometers 4 ebizungizo mwe byetalira omwo kakati ate nebeerayo n'ebiyita ewala ennyo yes so you're just astronomy mungi waliwo kye bayita low Earth's orbit ng'ebyetoololera kumpi n'ensi nebeera ate ebiyita mu geosynchronous orbit ebiyita ewala ennyo so kati misairo zino cruise ne ballistic zisooka ne zirinnya ne ziyita mu atmosphere eno yonna gye nkunyonnyodde ne zigenda ne mu bbanga ewayita ebizungi kilomita 4 misairo olwo eyo yegenda okutuuka Isreal oba okuyita wala okuva e Iran erinnya bwoti bagisimbula e Iran ab'e Jordan ne bagiraba ng'erinnya n'eyita ne mu bwengula bwa Jordan ekyalinnya egenda mu bbanga wemala okulinnya n'eryoka etuuka nedda mu acceleration yes olwesobola kakati ensonga Isreal oli wa Tel Aviv kakati n'eryoka etuuka nti esembedde Isreal n'eryoka edda ku kye bayita re-entry okuva mu bbanga eri yonna nemulaba ekintu nga kijja nga kyaka kati ekibayamba okulaba nti kyaka tiwesiba bakiyita atmospheric drag nti olwa speed gyegirako empewo yonna eri mu bbanga awo egire friction owama eyengerera misayo neba nga eyengeredde ng'eryanda n'ogiraba nga eyaka kati mwe ne mugiraba nti yabaddeko eyaka omutwe tegwaka wabula ekiguleetera okwaka kwe kuba nti no ku speed eyo guyita mu atmosphere guyita mu mukka ogw'enjawulo ku speed nga wookoona omusumaali mu lubaawo n'ogugyamu nga gubabiridde nga gubuguma kaakati ne misairo bwetyo olwebeerekka so kaakati awo misairo eyo gikuba weetandikira okukka ebeera mu kilometers nga 2-3 kaakati we muyina gikubira nga mukozesa aro defense system tikyekikompola kiwanvu kiriko kumpi fuuti eziweraddanga 18 obuwanvu fuuti ekikompola kikompola nti paati esinga ebeera ya rocket mwe muli gundi batera kuteekamu solid propellant solid propellant yayaka ennyo nti asobola okukisimbula ku speed okusinga misairo eri ejja nekirinnya mu kilometers nga 2 nekigikubira eyo mu bbanga kati yeri egenda okuva mu 4 okukka ne beesanga mu bbanga nga wano bagiteeze nga bagikuba singa balemwagano kikuba anti kaakati kye bakola nti kyovola olutalo luno olubadde lwa bbeeyi nnyo weŋŋamba abantu nti Amerika eyagala kuva mu lutalo abamu nga bakuvuma nti Amerika ogifudde ennafu ng'eva etya mu lutalo kino nja kufuna olunaku nzije mba nnyonnyole bizibu ki Amerika byesanze mu lutalo abantu baffe kye batamanyi yes ti Amerika enfuga yaayo eya demokrasi eteri ya Russia
Russia tejja gamba ku Putin asalawo kyasazeewo agambye ne politbulo ye America Congress erina okwaprovinga budget ey'ebyokulwanyisa agambye ku luno yagenze bugenzi tagambwako ati tagambako ogenza bugenzi okola misayo tekitwala myezi 2 balina okubanga bazikola dde okwetege kaakati wootunulira mu gundi mu inventory yaabwe misairo eziriyo ntono nti America mu peaceful time kizokonvinsingako ati kaakati mwe kyemutaawula misairo ne bomu temubyawula misairo yeno kibajja oteekako bomu egitambuse ezo batuuka nga tebayina nnyingi nnyo naye ng'ate bomu zo bazirina ze basobola okusuula bomu bayina nnyingi naye ebitambuza bomu zituusa gye ziraga ebyo bye byetaagamu ennyo tekinologi omungi bomu zo baziyina era kyovola kati we badominatinze obwengula bwa Iran bakubye nnyo Iran lwaki bakozesa gravity bombs gravity bombs zezitya ye bomu ennyonyi gyejja n'esuula nsuule amaanyi ga gravity go ne gagisika paka ku ttaka so kaakati bajja ne bagamba twagala kukubawa nti makindye ennyonyi nejja nedda mu bwengula bwa makindye n'esuula gu misairo gu bomu ne gugwawo eyo teba misairo misairo erina okutambula nga kuliko roketi zitambula kino kyoto obutindika kigwe ekyo kyo babiina mu bungi n'ennyonyi zirina bisomba era balina okukozesa aganyonyi aganene ne geetikka bibomu ebiwera ne gajja ne gasuula kati Iran erina kapasite ekuba ebinyonyi ebyo bazikuba ezimu era nazo tezigiraawo ssebo nti no zizze mirembe ziyita mu kusoomoza bakozesa era kubuzaabuza ne basimbula ennyonyi ezimu ne ziyita ku saidi ya Saudi Arabia endala ne ziva mu ocean ku maato endala ne ziva ne zijja swina esuula negenda swina esuula ne zigenda so si nti no nazo ziyinaayina ssebo bakyalina defense system zaabwe olaba defense system abantu abasinga bamanyi defense system zino ze bapanga nti ebimotoka nga 6 nti byebikola S400 oba byebikola Patriot naye waliyo defense system ezibeera stand alone defense system kati nga back eya Russia kibeera kimotoka kimu nga kitanka nga naye kiriko ebikompola nga 4 kijja ne kivayo weeki ne kisimbula ebikompola nebanyonyi naye tesigala nawo yadde so kati balina bibaaka ebyo amawanga gabiina nga kifubutuka mu mpuku nekijja ne misairo nekisesebula ennyonyi so kakati olowooza nti obwengula bwa Iran nti nobwo butaayaaya watali risiki waliwo risiki tomanyi kijja kubeerawo nga abasajja be Teherani bakubira ekinyonyi ekijja kigwawo mu Teherani baba kisoboka naye emirundi egisinga zitera okumenyekamenyeka ennyo ebikompola ebyo biba by'amaanyi tebikuba nnyonyi n'esigala mu mirembe bweti emenyekamenyeka era ebipapajo biyinza okugwamu area nga ya square kilometers nga 4 bwe baba bagikubye ne batandika olaba ne misairo yokka bwe bagikuba bigwa mu directions ez'enjawulo so kaakati awo nno wooli wenjagala obadde olina kyoggusa newe tugenda ewala omanye wembadde nkubuuza nti kaakati ku bino byonna by'oŋŋambye layers 3 eza defense systems za Israel etwalibwa kakati naate ku 3 si 3 nkulaze nnya waliwo nkulaze Iron Dome David Sling R2 ne R3 ezo za Israel nga yo kubwayo kakati ate eriyo n'eza America nayo yateekayo Patriot defense system ng'eyo seti ebeeramu ebimotoka nga 6 nabyo biri mu Isirayiri America yateekayo neteekayo ne SAD terminal high altitude area defense America eyo mu America SAD weviirayo yes era SAD baali bagiteeka ku mawanga nga Taiwan ku protecting against China era kakati America batandise okusengulayo SAD ezimu bazireete no mu Middle East SAD ya mulembe nnyo ntino misairo yaayo esobola okugenda kyovola abagiyise tamino abanjagala mbanyonyo ekintu kino nti nkinyonyoddeko wali nti misairo we bagisimbula erina kye bayita ascending phase erinnyo genda mu bbanga netuuka mu kilometers 5 neryoka edda ku tamino olwetambula neryoka etuuka ku descending kakati esinga defense system ze Patriot ze aro zaani zonna zikuba misairo ng'etuuse ku stage ya descend ey'okukka naye eno tamino yeegikuba ekyalina
banga mu acceleration ekitegeeza nti esobola okugendera ddala missile oba eri mu kilometers 600 ekikompola kya third kisobola okutuuka mu bbanga kilomita 600 nekikubayo missile eyo. Nawulira Trump awo alinga ye mu lugunya nti eggwanga erya America eddamba ne mutuuka mutya nga Israel etusinga okuba ne defense systems era nga Trump agamba ebimu ku byalina okukola kuzimba defense system ng'alaga gye twakazaako Iron Dome ebitwala byonna temanyi ya America anti ye yagamba agenda kuzimba Golden Dome ng'agamba kaakati abantu kye tulina okubabuulira ekituufu nti si lwakuba tino Isirayiri yeyina defense system ezisinga wabula olw'okuba esobola protectinga Isirayiri ku butono bwayo. So batunuulira rate missile kwesobola okuyitira nti Isirayiri nsi ntono nnyo. Tunuulira America million square kilometers 9 million square obunene square kilometer yengana ng'etya square kilometer ebeeramu yiika 620 around nopima yiika 620 ebeera mayiro square mile abapima amataka abo bapima kyalo kiba kyalo mayiro nene ku kilomita so kaakati ndowooza square kilometer ndowooza nga 670 around 640 awo n'ozibala yiika bwe zityo kaakati Uganda tulina square kilometers 24,000 Uganda Bungereza nabeera batusingako tono bali 24,000 naye otambula Uganda n'ova kuno n'ogenda e Kabongo n'okoowa ne weebaka n'otenda Uganda nnene bamuke yaŋŋamba baba agenda ewaabwe e Maracha alina batuuka n'ajjamu essaati n'okwebaka ne yeebaka n'akola buli kimu atenda Uganda 24,000 America eri mu miliyoni 1 ndowooza yenkana etya Russia eri mu square kilometer ndowooza miliyoni 17 obunene Russia esinga America obunene ne China eri miliyoni 9 awo webenkana awo Canada yeddako obunene kati Russia esinga obunene square million kilometers 17 around kwagagenda 18 ye Russia kaakati eggwanga eryo osuubira n'oteekayo ebimotoka bimeka kuba Isirayiri eba yeetaaga defense system set 10 ezifuga akabuga Buganda nene Uganda nene nnyo zigira Greater Mpigi bwe yali Greater Mpigi bwe yali bw'oyinza ogeraganya nga Isirayiri ne Greater Mpigi eyinza ogisinga obunene Kampala Wakiso Mukono at least awo Kampala Wakiso Mukono kaakati yeetaaga defense system mmeka 10 ezo zisobola nga yo kisobola okuba buli kimu nga tewaliwo gamba nti missile ejja kuba wano kaakati America ojja kwetaaga defense system esukka mu 2,000 set system ey'ebimotoka nga 6 ebiwere 2,000 oprotectinga America kyova olaba bo baakozesa nnyo coastal defense systems tino tuziteeke ku coast era amawanga gonna agasinga ga Russia defense system baziteeka gye basuubira threat gye zinaava nti zisobola kuyita wano missile ezisinga zijja kuva mu Europe defense system za Russia ezisinga ziri awo nti awo wetu tebasobola kuba na busobozi buteeka ku defendinga Russia yonna kuddeno nti aneno Belarus Asabye eyo nomaya Siberia eyo teriyo nnyo tebalina ggwanga lye basuubira lisobola kubalumbira nnyo eyo kati bateeka wamaanyi so kati Isirayiri eri protected bulungi nti nsi ntono defense system zaayo ntono bwe ziti 10 zibasobola okuba buli missile egenda okugwa mu territory ya Isirayiri ekitali ku Saudi Arabia ekitali ku Irani kati Irani yaziwaguze kakati Irani yes okuwaguza ezo zonna layers abasajja balina Patriot balina THAAD balina Aegis naye America bagikozesa ku coast ku mazzi so buli kimu Irani ekyabasuseeko kyekya Hypersonic kyekyasinze okusukka ku mawanga Hypersonic kyekisinze okubafuukira threat missile ezisinga oba n'ennyonyi zino ezitambula tulinawo zi subsonic ne tubeerawo ne supersonic nti kyali kigambo kyamini supersonic speed addukira ku supersonic speed supersonic speed ekitegeeza nti ekidduka kiba kidduka okusinga eddoboozi liddukira ku kilometers ndowooza around 720 per hour nga bw'onoyita
moze n'awulira eri kyovala nti tulina n'ennyonyi ezo bayita supersonic jet nti ennyonyi edduka osinga eddoboozi emala kuyitako n'owulira olwo eddoboozi nga lijja ligoberera ng'edduka temanyi ddoboozi yayo va ku zino ezaffe ze tulina zisakooyi zino zo ziri subsonic tebeera eri eri mwenna n'abaana ne bavaayo ennyonyi yiiyo eyo eddoboozi ligisinga sipiidi era ebyo babikuba ebinyonyi weebityo naye kaakati supersonic emala okuyitawo n'etuuka eyo n'owulira eddoboozi nga lijja edduka ngayo yagenze nolaba mukka ezo ez'omukka ate ezo jasi omukka gwegugenda gukwa naye yo ebeera yagenze dda zaggwako naye zabanyumiranga so kaakati ezo zonna kaakati ezo supersonic zaaliwo nga zo obeera olinza wano n'ebikompola byogikube ogenda okugira nti yiiri eddoboozi oliwulire nga yayiseewo dda kati omulembe gwa supersonic ne gugwa kati kuliko hypersonic missile hypersonic esinga sandika ku March 3 gyekitegeeza edduka okusinga eddoboozi emirundi 3 ekubisaamu eddoboozi emirundi 3 eddoboozi eribeera nga lidduka kilomita sirishiwa bulungi naye ziri around 720 per hour ekitegeeza no musaawe esobola okudduka 720 times 3 720 yes kati eyo ye missile nti edduka speed hypersonic kakati ate eriyo ezisinga nawo nga zidduka March 15 Irani ngezina nga zikeibiri n'endala nga zidduka March 15 Irani zine hypersonic abantu kye balina okumanya mu ntalo nti entalo ezo missile zoyogerako yes strategic kyekintu ekikulu te Russia yamanya Soviet Union nti yo tesobola kusinga America mu mmeeri n'amaato amanene Russia specializing mu submarine. Submarine ge maato agakka wansi mu nnyanja ne gayita mu mazzi. Gebbira. Submarine eyo mu kwebbira okwebbira kwokka eyinza okumira ttani ne ttani z'amazzi okusobola okwebbira. Then ate ebeyagala okudda ku ngulu ate neefulumya ttani z'amazzi. Ezifulumya etya kubeerako agadumu agafulumya amazzi anti mu physics waliwo kye bayita law of buoyancy ye principle esobozesa eryato okufulootinga ku mazzi ti eryato okulituuzaako bwe wabeerawo kye bayita displacement kyejja kuddira amazzi agamu gaveewo eryato we lituula liti kati submarine nayo okukka ebeera erina obuzito bwerina webeera eri kungulu bweti efulootinga ng'okiraba ebeera ewewuse ng'obuzito obwo tebusobola kusinga mazzi ekkeyo eba erina okumira amazzi agawera nze bwe mbaako mba ndowooza tugenda era wansi bateekayo ogusipeesi ng'ogwo gwonna gujja kujjula mazzi esobole okukkayo wansi bw'eba eyagala okuvaayo obuzito obwo bweyina bubeere nga businga obw'amazzi esobole okukkayo okwavoidinga gundi eri buoyancy yes oba kye bayita gundi upthrust force syndicate so kaakati erina okunywa amazzi agawera bw'eba evaayo n'egafulumya n'esobola okuwewuka n'edda ku ngulu eri kati Russia yo yadda ku submarine era Russia ina submarine America balina hiyo class Russia balina zigundi Kilov class n'endala balina submarine eziwe Ankara class nga submarine nene so kakati bo ne badda kwezezo strategy America yemuna aleeta eryato lyamu katusembeze kumpi ne coast yamwe naffe tubakube era America nawo bazina submarine basiteekamu zi missiles Poseidon missile ne Russia neteekamu ezaayo erina zi SLBM submarine rocket ballistic missile olaba missile efubutukayo nebuukayo nti America wetubanga mwagala tukeera mutukube musembeze emmeeri zammwe okumpi ne Russia naffe tujja sembeza submarine okumpi ne coast yammwe tubakube ezo strategy ne bamanya America muwa muyina ennyonyi ffe katukole long range missile Russia balungi nnyo muyita continental ballistic missile kuva continent paka ku continent Russia bwetu bweyimiridde ye yali strategy yaabwe nti ffe tetujja basobola mu nnyonyi America mulungi mu nnyonyi yo n'agamba nja kusinza naye obulungi bw'ennyonyi ti ennyonyi ejja kutuukako esobola okukuba tukoleko damage koba nze nange kankole missile zinaakutuukako mu bwangu ennyonyi yeba yakankubanga nange enkukuba ezo strategy
Kaakati ye strategy Iran gye baatwala bakwata notice za Russia entono era balinako advice y'amawanga ge gaba advicinga naddala China nti musobola okuconcentratinga ku missile temujja kusobola nnyo technology bamujjawa ngana bajjawo okukola ebintu ebyo ndabanga Iran bani ababijjawo kyolina okumanya nti amawanga gaffe ekyatulemesa ennyo mu mbeera eno ye patent gwe bateeka ku technology nti oli olufulumya ekintu kye tebakkiriza mulala yenna kufunako patent kikola era bamukweka so kati ekitulemeseza nnyo okukulaakulana nti technological transfer bali balirako obwannannyini yes ekyaffe tokikwatako baba waako bikadde nnyo nti we tuba tukola sukaali ne baba waako aguuma aga dizero sukaali ggulu nti we tuba tukola kino ne baba waako technology omukadde nnyo baba babawo ennyonyi ne babawo ebinyonyi ebikadde nnyo lwaki balimitinga technological transfer kaakati amawanga agategeera go gamanyi ekyokola ti technology oba means of production zibbibwa China yalina monopoly ku majaani neno tetwalifunye majaani China baali baagalima dda okuva ku zi mingi empire za China yaggulawo okunywa caayi kaakati Abungereza kiki baakola baasindikayo abalimi nga balinga Bachina mu gakofiira g'Abachina ne bagenda babba seedlings ez'amajaani ne bagenda bagasimba Bungereza ye gatuleetera n'eno so babba amajaani nga bali balemedde nga teosobola kukukusa yadde endokwa y'amajaani bweti nga Bachina bali mitinga buli kimu kaakati ekyo amawanga egakizuya nti nno oli waaba alina kyakola ng'akikulemeseza kibbe kaakati bubbi bwe buyambye amawanga gonna okudevelopinga technology nkufuna nkuwulira kaakati bano kye baakola ki titulina kubba technology wa America era okukola atomic bomb America bakisuubira nti Russia kijja kubatwalira emyaka decades eziwera nga tebakoze atomic bomb Stalin yagamba musaaga yayita mu bubbi okubba kozi wagamba yawamba buli yawamba basansa ba Germany era ekyo kyali tekimutaasa kuba already eri America wo baali bakola atomic bomb Stalin ayagala gikola mu bwangu nga bano bascientists we banakulwanga bamuwambiraawo nedda omanyi gwa atomic bomb fiya gye yateeka mu Stalin olaba we tuba tuzze mu history America yali teyeetaaga kukozesa atomic bomb kuba Japan kubanga Europe yali emaze obamaze giribaleetinga kye bayita Victory Europe Day ne Victory Germany Day nga Hitler afudde Mussolini yafadda nga mu Europe tekyali lutalo era olutalo olwo we baagenda ne batuula nga bamaze okuwangula Germany ne batuula Yalta Conference Yalta Conference baasalawo nti nno Russia nammwe mulina otuyamba okulwanyisa Japan ne bagamba tugenda kuddamu tumiitinge Potsdam tukanye ku bye tuganye Stalin yalemerako nnyo ku bimu kuba Stalin yayita trusting amawanga ga America ago nga buli ze baleeta reforms ez'ensi Stalin ezimu azigaana okugeza owa Russia bagamba amawanga gonna agali liberated gaweebwe democracy nga already ne Russia teri democracy nga Stalin yawambye amawanga ga Eastern Europe ne Eastern Germany ye n'agamba nze wange democracy simwagala ekyo n'akigaana so kaakati gundi Franklin Delano Roosevelt ne Churchill ne bakizuula nti Stalin wampaka wagume laba Delano Roosevelt bwafa nga tebannagenda Potsdam gye baali basazeewo bwe bagenda okumiitinga bamalize byonna reforms Roosevelt waafa vice we Harry S. Truman n'akwata obukulembeze yali tamanyi nti balina n'atomic bomb nga kyokka ye vice okumanya baakikweka nnyo president yekanga yamanyi n'abatono ba scientist bamwanjulira bwanjuzi nti sebo tulinawo bomu bweti ne bweti ne bweti nti mukakasa nti esente zaavaawa nga teyazirabako nga baziisa mu senate nti ayo yali classified budget ne bagamba president yabayo ne budget ye gyasobola okuyisa ensikola okwo okunenyeza okw'amaanyi tebasiisa mu Congress we munasiisa mu Congress Russia yayinanga mu bambega mu ba MP golozano tewaliwo babuulira BMP e Kenya ne Rwanda ebigenda wano muyawa ne Uganda ye budget Museveni zatira okuyisa ne bali kyekwezaawe bazibiramu bubbi sebalina byamagezi naye nga classified budget zezikola ku kunoonyereza okwo okw'ekitalo so kaakati nkuwa lwaki baali tebeetaaga kuba atomic bomb
nti we baakizuula ne bamanya nti Stalin wampaka we tunaagamba tudde mu nteeseganya Potsdam tajja kukkiriza kooboka tulina okukozesa atomic bomb tusindike obubaka eri Stalin abuwulire nti tulina ekyokulwanyisa gaggadde naye nga singa baagamba bonna balumbe kuba Russia yali evuddeyo mu lutalo ng'eyiye Red Army bagenda okutandika okufefeta Japan mu bizinga nga Japan bonna bakubaganye naye ne baga tukozesa omukisa guno tulage Stalin agenda okujja mu nteeseganya ng'empale zikankana baani baalumba abasajja ne bakuba atomic bomb Nagasaki Hiroshima so yali ekozesebwa kulaga ki maanyi basobole okulaga Stalin singa banaatuuka mu Japan yali tefuuse bufuusi kyonga no Japan yali kyonga naye amaanyi gaali gagiwedde kuba baali bamaze ogigoba mu bizinga ebbali yonna Talawa Okinawa Saipani nga bagigobye nga bazeeyo ku defendinga mainland moze so baali si baabulabe nnyo so okutwalizaamu tibakikozesa kwagala kulaga ki kulaga Russia kakati Stalin yatya nnyo n'asalawo nti nina okukola atomic bomb kuba buli lwe tunaabeera mu nteeseganya bajja kunnyigiriza olw'okuba sirina atomic bomb kati Stalin yateeka obubbi obwa buli kika babbe blueprint abasajja bano gye bakolamu atomic bomb nga kye baagala nnyo okusinga kowa ya atomic bomb bagikola batya eyebaluka ekirala kikava kya atomic bomb bakikola mu mineral ki kuba balina kiteekamu sitiirwoli omukalubo mwe bateekako we ya uranium ebaluka balina ogiteekamu okatugambe ng'ekikebe omuntu waawa n'ategeere balina okuteekamu kikebe koze mu mabaati agava mu metals esinga obugumu anti emmeeri basikola na dayinginisazo basikola mu titanium yasinga obugumu oyo tamanyi muliro kaakati olw'okuba atomic bomb chain reaction eno ezaala omuliro mungi kati balina ogikola mu bbaati erisinga obugumu titanium n'amalala so kaakati baali balina kubba bubbi tekinologi oyo kyenkulaze nti amawanga tekinologi gabba mubbe bw'oba tosobola mugula mubbe bubbi kaakati omusajja yakola Hypersonic nedda tebabba mubbe yali ntegeeragana na China ya muwagundi madimanyi Russia China olw'okuba yamanya nti no trading partner wange gwe nnina mu Middle East gyenzi gy'amafuta ye Iran America bafungiza China bajja bagiremesa wonna weegula amafuta kaakati kobo tulina osigaza Iran era olutalo luno okuba olw'enjawulo lwaki tibakutte ku trading partner wa China ow'amaanyi nga mu agreement zaabwe zonna amafuta Iran ebadde wandowooza almost omwaka trillions nga 12 eza barrel Iran zeewa China trillions eza barrel zeewa China kaakati nga China in exchange Iran jukira eriko sanctions tetunda mafuta terina ssente kaakati wano ne bagamba mutuwa amafuta ffe tubawe misairo tubawe ne technology okola misairo ezo mube safe nga ne China yaga protecting partner waayo era misairo ezaakuba Isreal gisesebbula zaabakwata bonna bayisurprise mu lutalo lulyo olwasooka mu June baali tebasuubira era nga wolaane kaakati ti Trump atuuka n'akwata kutana ne yeebuuza Iran bajjawo obusobozi buno babujjawa nga misairo za Iran ziyita mu Iron Dome nga ziringa eziyita mu lyenvu zigiyitamu ne zikuba buli wennyini nkugambye gwe omanye abasajja obuzibu bwe baalimu nti misairo zo zirina okuyita mu layers za defense systems mukaaga zonna ne baziyuza kuba we basimbula waliwo early warning systems ezo zimu ze baakubye mu kata ne mawanga amala sabbeeyi nnyo bagikola ne bateekako ng'ogusindala ogunene mu buli sayidi gezo zo zidetectinga na wavelengths mu bbanga misaire gyesaabutuuka ine engeri gyetataganya ebbanga zo ne zidetectinga kilometers 600 ne bamanya nti waliwo emisaire ejja so kaakati ezo early warning system olumanya nti waliwo ejja nga ziwoningirawo Aegis defense system eri ku mazzi baziteeka ku maato tiwaliyo misaire ejja ng'amaato gatandikirawo gikuba olwo batandise then ne bawoninga ne third terminal high altitude tiwaliwo ejja nammwe mwetegeke bano weeyitawo n'eremwa ne bagiteegera wali emalako Jordan third n'egikuba ng'ekyali mu bbanga neeyita ku third abapatriot ne beetegeka ng'etandise okukka mu Isreal ne bakuba ne aro ne beetegeka aro 3
then bonna ne betegekaawo missile ekyo emu neyita wano bonna ne batayiza nebayitako nga tebakyalina kyakkola. Naye nawuliddeko Omuyisirayiri ng'agamba neno secretary of defense wa America ng'agamba kati Iran egagiwedde tekyakuba bikompola bingi missile ekuba butonotono. Oyo propaganda yali yatandika ekubanga bina kati ekubayo nga 5 kitegeeza olutalo lugiyinze. Oyo propaganda bwe bagambye naye gwe kerencha olutalo lwatandikira olunaku 2 tukebere mu simu yo video mumeka bwe bakuweereza obota tebuwera mwana kakati wakafuna mumeka mu nnaku nga 6 esembye yo n'akamuto kalina oloza lwaki bamanyidde. Buuza abaana omwana ava kumpeereza kati owe Kuwait ampeereza n'angamba muganda wange gwali eyo mbulire biri ku lutalo feno tetuyina na kyetumanya ku ngeri gye basensalinga n'angamba fe kaakati ate tubifunira ku mwata abe Uganda kuba feno tebatusensalinga tubanze nkugambye. So military censorship eri eyisayidi newa ne mawanga ago kaakati Bahrain ye kabaka waayo no si kabaka naye ng'efuga bwa kabaka gundi prosecutor yatuse naga nti bonna abakwatibwa nga baweereza video ezikwata ku damage bagala babateekeko gwa high treason. High treason Bahrain bakuteeka kalabba dekanaawo kulaga nti omusajja omuliraani yatukuba. Kaakati ng'ekibakozesa ekyo ki bataddewo ensonga nti nno gundi citizen yenna owa Bahrain nga tosobola kubeerawo lwa bulungi wa Bahrain n'oweereza information ng'eyo kiba kyabulabe. Era yes kyebeekwasizza nti waliwo settlement emu ey'abantu buno missile yakubyewo abantu 12 ne balumizibwa. Kaakati abantu ne bagamba okujjako era abantu obutasoma nnyo nti tugendera nnyo ku bintu bye batugambye. Weebuuzeemu Nuruddin singa mukazi wo omukwata nga aze ne kaswiti ewaka osobola okugaa nti omukazi ngenda mugulako gwabwenzi ngenda mumenya omukono olwakaswiti so singa omukwatira ddala mu nju y'omusajja awo tukkiriza nti omusango gubadde munene. Kaakati we kibanga abaana abalipootinga mayumba agakubiddwa nga temulimu yafa kyekibateesa kugwa kalabba nga temuli yafa olwo we banaalipootinga nga abafudde bali 6 n'omuzimu temugutte. So kyekikulaga nti damage nnene naye wano bakweka obulumi babuwulira ku mitima agantu gano gaweereza ebifaananyi ebituswaza nga tugateeke kalaba so si kugamba nti no bakubyeko babi. So amawanga gonna kaakati galizootinze ku ekyo kebeere Iran bonna bakweka damage ezi balina kutiisa gwabwezi kyovola nti UAE bo baba bateeka ne ku kye bayita Uniform Code of Military Justice. Eno yefuga amagye gonna mu America ethics z'olina okweyisa ng'ow'amagye bakufugira omwo ow'amagye tolina kupostinga bikukwatako ku USA. Kaakati gye baintroducing ekata UAE Uniform Code of Military Justice wooweerereza akantu ako obeera nga aviolatinze ethics oba discipline ez'amagye yadde oli civilian kyovola temukyafuna bintu. Kaakati bo ne bamala ne baleeta narrative tya Iran tekyalina missile zeekuba ne baleeta narrative naye kyebeerabidde nti n'amawanga ago galinamu nnyo bayita ba citizen journalists. Abaana bano yadde babaganja osindika video bakuba amasimu bu audio ne boogera abantu bako then ogateko ne bannamawulire abasobola okupenetratinga mu bitundu eyo nga balina ne internet ezaabwe bebagezaako penetratinga batuyambako tuwandikiro ku ground mu ntalo amazima ge gasooka okufa obulimba bantu bayolereza nnyo buli omu alekawo obutimba obukanga omulabe wo ate na kino basensalinga nnyo amazima gano tigasobola okudemoralizinga abali ku ddwaniro ne public munawininga mutya propaganda wo American intelligence ebadde ziwiningira ku propaganda ne bakulaga firimu nga aba Vietnam bayiikanga bayiwa naye nga mu reality babuuza oba baabayiwanga mu reality genda olabe nawo bakikiza wemubanga mwabayiwa lwaki mu 7-5 the fall of Saigon mwalekayo n'abasirikale bamwe lwaki temwabuyiwa obusajja North Vietnam's army balumba bagambye tugenda kugatta Vietnam lwampaka oba America gye muliyo batemuliyo ne basala okuva mu border za North Vietnam ne bayingira South Vietnam
emundu nevuga America okumanya bafigitinga waliwo n'ennyonyi gye basimbulanga erimu abaana abato nga 225 abaana abato ababadde mu gavumenti ya South Vietnam ababadde bawagira America n'abakinti akirika tutaasa abaana ne basimbula ennyonyi ku kisaawe Saigon ne malfunctioninga yakomawo era ne bagala emergency landing naye era mwafamu abaana abawera 6 bagezaako kuddusa ekisoboka abakungu ne babaddusa ababadde mu gavumenti America ezze bagiwangula mu ndalo luno sule lugenda okusooka nzowooza tujja kukolayo shows mbabuli entalo ze bazze bagiwangula naye negamba erulina Trump agamba okufa n'obutanyagwa tebasobola anti kaakati ekisooka anyway alulina kuba tetudifayiniza okuwangula kuliko definition waliwo gwe okudikiralinga nti mpangudde nga muli yali tetowangudde waliyo okulangira okutuufu nga wolaba nti First World War nti Ferdinand Foch yatuuza abagermani mu train ne basayininga ne armistice tuvudde mu lutalo okwo kwe kuwangula kwe tukkiriza nti waliwo endagalo nga Douglas MacArthur bwe yawangula Japan empula gwe baali bakalonda omukulembeze omupya najja ne batuula ne basayininga armistice n'obukwakulizo kino na kino okwo kwe kuwangula kwe tukakasa nti kuwangula